Butereevu tukubuuzako mukwano gaffe agenda maaso okubanga tufolowinga mpolampola atwasa okugenda maaso okubanga tukutuusaako ebyo by'otamanyi ebyenjawulo. Mu kaseera kano kiza mbere nga kubuuzaako Edison Kyeswa ndi muzzukulu w'Amazige ndi Munnasingo ndi ne Kasozi philosopher Samuel philosopher bingi byatuulidde byatubeere nga tukusoosootwerako emu ku byo mu angles ez'enjawulo z'otamanyi sooka obuuze Kasozi. Yes, nga bulijjo nange nja kubeebasa bonna abettanira emikutu gyaffe gino ate ne tubeera nga tusukkako ne tukola ku kyenjawulo nti oli waabeerawo ne woba owandiika ovayo ati solina kyofunyeemu kyekikuwongeddeko so kyatemero Kasozi Samuel gwemanya nange kyasanyuza nnyo okuba nti wendi wano era tugenda kuwatutambula nga tetulanda kutandika kuyingira nnyo wala Kasozi waliwo ensonga esinza okuba nga zikwata abantu omubabire mu ggwanga ennaku zino tuza tuyinza okukubako kotooti kakini mu palamenti y'eggwanga ensonga ezijjayo buli omu akaseera kano abantu newankubadde nga mubeeteekerateekera akalulu kajja aka bonna ebiina by'obufuzi ebyenjawulo bihanyisidde okusindika muvu zaabyo ez'enjawulo awo n'ensonga ezibuusiddwamu amaaso ensonga z'ennongoozereza mu angles ez'enjawulo okusingira nganze omuntu ke nalingizza keeka enkola ya federo etembeetebwa mu ngeri kubanga kayita katya mu ngeri ya mpolampola tulabikako mu nnongooseza za minisita Mao Zayagala naye okubanga ategulinga ensonga ya federo tulabyeko ow'ekitiibwa Masaya Sepuga naye mukyatembeeta ensonga ya federo eri ku mwanjo kiki ekiri mu federo ekyo kubanga twabirabako kemekako wano Buganda ng'enjiba ezibanja abakali bazibanja netuuka nesiriikirira kati kiki ekyenjawulo ekiri mu federo ekyo kibagala okukomyawo mu bufuzi bwa Uganda. Twalizawamu oyogedde bulungi nti ku nnongooseza ziri mu paaliyamenti osiseeyo kamu kokka kuba buli kimu kikulu kye baleese weewaawo mulimu ebimu nga waliwo wiikinesi ze beetaaga katifu okubalaga osanga bayinza ozitereeza naye nga birungi naye nga birimu wiikinesi kati ng'ekya okubeera ne chambers ebbiri baakireeseko Mathias Mpuga n'agamba tubeere ne chamber eyawaggulu upper chamber oba senate ebeeremu abalonzi ebeeremu ababaka 39 nga disitulikiti ze twalina naye ekyo kirimu obunafu bungi Mathias Mpuga kyetaaga okitunuulira lwaki singa tunaabeera n'ababaka katugeze mubende nga bwe yali mu Mitiiyana nebeera mu Kiboga ne Kyankwanzi ndowooza ne Kasanda yafuka district yes ezo district nga 5 nti nazo zireeteyo omuntu omu mu paaliyamenti kitegeeza tugenda kudda mu kampeyininga wetudda mu kampeyininga Museveni abakubye ajja kukozesa ssente olabe nga ne kyemba gye tutaddewo ey'okubiri efaanaganye n'eno ebaddewo nga temuli makulu kubenda ekigise oyita ababaka ekyankwanzi n'ova ngo bagambye NRM kokasa egambye tujjawo ekirimiti n'omala n'obayita n'obawayo 5 ne bajjawo kati n'ey'okubiri gye tutaddewo nga twagala ate tukendeze ku buvuyo bwa paaliyamenti eno eya wansi naye weeneeba erondebwa era ajja kukozesa ssente era tuleete kyekimu awo Mathias Mpuga teyalengedde bulungi kyomuntu anaakola atya nedda ekintu kyangu nze nalirako political party gye twali tukoze ng'eyitibwa Uganda Innovation Party nga twabirengera dda bino twakuba naye nabo baabagula nekisigalamu bwomu naye nga constitution twalina constitution yali esinga okuweera ensonga enkulu gyeri tuzisawa yona mujjatuwa ku ssente ono political party zetufunanga twakoma erinnya liri reserved mu electoral commission era nze okubuya besigyesawa yona akunoonyaako so kakati wali twakikola tutya nti Uganda erina kuba na chambers 2 nga tulinawo lower chamber yeno parliament yaffe erimu ababaka bano weewaawo nga twali tugyemu abamu then ne tubeera ne upper chamber yali erimu nga tugironze tutya Uganda constitution yaffe tulaga nga tulina ndowooza tribes nga 52 oba 57 ze tribes ze tulina wano tulina Abaganda mulimu Abakyoli Abanyankole Abavanoma Abavanoma gye bali ano mu nsozi eno Abavanoma mwe bali n'abalala so kakati tuddire abantu abo bonna abalimu bonna batuule tribe Abaganda batuule ovuiki bonna tebajja kutuula wabula oba Emmengo bo batulondera omuntu agende mu kyemba tribes eziri recognized abavandi mwena tebagenda nabo okusaba tebali recognized abavandi
poza abannalwanda ndiro okubona kugenda okweyongera abeeri kuvunaizibwa kubanga bavanyi bagamba tugenda nasiri mu constitution eteeka wetuyisiriza bebanyarwanda so abanyarwanda kubona bo gundi census yalaga bali mu miliyoni 6 so kakati abanyarwanda nabo balonde bagaye tuloza Rwanda eri mu bantu nga bameka Rwanda eri miliyoni 9 olaba abanyarwanda bali e Uganda balantira okwekana abanyarwanda bali e chokola nti Rwanda erina interest ye Uganda wa so kakati tubaye tinga abanyarwanda batusindikire gashuba bagende mu abachimba tugende tunonya abacholi batusindikirani batusindikira owenyiddolo yasindikira stadi tali wali then tugende tufuna abakalamoja batusindikira omugenzo na piteko komolo yitika tugeze luli ajabeereyo chembe benga si president Museveni yatadde mu abaganda batuwadde ngani awo abaganda bayizo tuwadani muliga Aida we mulungi leka n'okuleka kakati osange ekitiibwa ali eno wansi so kakati abantu we bati babeere mu kyembe eya waggulu nga si ntino kujja kampeyininga buli lwonooleeta okampeyininga then oleesemu ebyobufuzi gavumenti eriwo egenda kukozesa sente nabadde mmenga eyo omwana yabadde agamba Katikkiro kama waffe lowooza ku Uganda eyawamu otuweereza tusiimye naye twagala waliyo lowoozaho ku Uganda eyawamu neŋŋamba gwalagamba si wabi Katikkiro bwe bamu ku bantu abaali abalungi yaswakwa sisitemu zaffe zoonoona abantu mbadde nkyakuwaako nti ng'ogyeko abo twali tulonzeeyo nti n'amadiini agali recognized mu ggwanga buli ddiini lwete abantu babiri mukyali ku apachemba kuba eya America Senate erina bammemba 10 bava mu buli state eronda babiri kati fe mwagale tuyite wano tuleme kukozesa bwe tunadda mu byobufuzi nti noba kuvuganya era tugenda kudda mu politics ow'ekisiru oli ateekemu ssente oli ajagula abantu babba akalulu so wano tulonde bulonzi ntino abataka oba abantu we bati oba asembule ey'emmengo nti eronde nti n'abakyoli balina nkiiko zaabwe ez'abakyoli kifandola namwe mutuwe owammwe nga temulimu byabufuzi mwakyoli webaŋŋamba abakulu abo bakyasalirawo ddala nti kati godolo lindako gundi kasooka agendeyo ani olanywa kasookeyo then gojja kuddayo ate era ne bakituukiriza n'otuuka n'okola ensonga ya gavumenti amateeka ne babayita so balina kakati abo nabo batuweereze then tujja ku banaddiini tugambe nti yes obuyisiramu butuweerezeyo babiri amawanga agamu gagunoonya ne gatagulaba abayisiramu batuweeyo infacterezamu kati nye mayoga bali nga Muzaata akyaliwo baweereze Muzaata mu paaliamenti onokera ekyo gavumenti nakisanja mujja Muzaata alyeyo opotesa abaweereze niringiye obukati batuweerezo nate tusabira Kyagulanyi omwa waliyo poliisi atera okubeera mu kundi za Kyagulanyi namulabyeko n'omulabakaawo gundi yabadde jjo inakiripyeje nabadde ndabaawo so kakati babaweereza oyo naye waki batuweereza atayasabira Kyagulanyi ati bayinza okuba bwe bakadde nti yajja okutusobolera mu kyembe eri so kakati ojja kwesanga mutaddeyoka abantu gavumenti betusobola kumala ga influencinga dani mulikanga ali eyo niringiye gyali gundi gyali ne regions endaziba wadde abantu kijja kubeera kizibu gavumenti kijja kuba kigikabulirira nnyo yagamba nti no balonde bulonzi tudde mu kalulu nti nga guletamu era tuba tuze bajja kudde eno NRM wanga bwogattagatta kati bajja kugattiriza wadde ozigattagatta eza disitulikiti zawanene eza Buganda tugeze twalina Kyankwanzi tulina Kiboga toka zonna nnene twalina Kyankwanzi tulina Kiboga tulina Kasanda Mubende Emitiana bazigatte bakuweemu kakati bajja kunoonyayo abadde mu Kiwanda kuba Kiwanda kati kwegenda kakati veno kupale tukwagala wali eri NRM njina districts ennyingi eyo obungi oyo egende kola obuntu bwa demarcations bwa buli yanga so kakati ojja kulangira tuze mu nkayana ezo so tukisimplifying tumanye Buganda onoosindika owammwe n'abeera omunafu n'atuuka eri ne bamugulirira oluddako mu mufulo tubawe ekisanja ng'era kya seneti ya Amerika emyaka 2 gyokka nsonga z'amakulu wookolera ebyekisiru tugume 2 giggweko tuzeeyo omulala nga si kampeyini so kyekibulamu mu nnongoosereze eno tetuteekayo bantu bagenda kubeera influence na politics tuleete kyemba ngeri independent zino kyemba tuzirayo mu mawanga ag'enjawulo
amawanga nga galina upper chambers. House of Lord etulako abaali abataka abalina ettaka babishop abaawummula batula ku House of Lord Ebungereza. Tusindiseyo bantagali. Yesu tusindiseyo bantagali alukolombi tugaa nti kakati nawe mu bulokole nawo butuweeyo Dr. Silwaddawo najja n'abeerayo tojja kumala ga bakosa bya kisiru bajja kugukuba so kakati yekyembe eyo kyekimu kukikulamu tuze ku federo ono kayisizaawo abalemu bwangu bwekika ekyagulire tugende ku federo wali gitwaji federo ensonga lwaki obuza nti lwaki federo etandise nnyo ekigirimu kyekiriwo ekitaana buwaludi federo amawanga agasinga galeese federo gagireeta lwa butabeera na bumatiifu lwa butaba bamatiifu buli sisitimu ebeerawo kaseegaana asina location soka system ebadde efuga bwegaana federo yekosobanga kye bayita first line medicine okozesezaako kwinini angaye kiti kakali tulina ACT ko watemu emala kimale federo amawanga agabadde n'ebizibu ebisinga federo ekakkanyiza ebizibu Nigeria erina ebizibu ebitagambika singa si federo kyalibadde kikakali nnyo yakakanya embeera olwa federo so amawanga agasinga gonna ag'ebizibu federo esolovinga nnyo ebizibu twali tutandika wano mu 1961 ng'abazungu bagenda tukwasa obwetwaze baali bamuyita Lord Master yali Mungereza baali bamuyita Owe Master gwe bakolamu eggaali ya Lord Master oberinnya lyo baalituumira wano Lord Master yali w'amaanyi Mungereza baamusindika nga komishona ajje alabe enfuga ki Uganda gye bagenda owa independence mu 62 gye yeetaaga kati Lord Master najja n'akola okunoonyeza mu kingdom zonna ezaaliwo ez'amaanyi Buganda Akole Tooro Bunyoro n'anoonyeza mu zonna n'akola lipooti Lord Master report n'agamba ebitundu byetaaga nfuga ya federo abaganda be federo gyabadde bakabira obwedda naye abantu baalema okunnyonnyola federo baagyonoona nti abaasooka bagira federo ne bagimistakeninga n'autonome nti autonome ekitundu kisaba nti yadde ndi ku Buganda naye nze kanneetwale autonomous state autonome yanjawulo ku federalism so kakati abasinga olw'okuba Buganda yatuuka negamba ku nkanda ezaliwo mu 66 ne bagamba obote ja capital stay yo mu kitundu kya Buganda ne bagamba okukulangirira autonome kwekutula ku Buganda yes okukwekutula naye ekyo tekyali autonome kyali succession war of succession kwekutulako kati yo autonome bagikuweera mu mateeka ne bagenda mu constitution okugeza Canada balina ekitundu bakiyita Nunavut kyekirimu abantu bano nga ba Eskimo be twasomanga Kenya ababeera mu winter nti bazimba obuyumba obwo buiguruzi mu winter abantu bali balina ebizibu bingi needs zaabwe zaawukana ku ba Canada abalala kati bo baabawo autonome budget yammwe buli kimu mwesalirewo ku bizibu yammwe olw'embeera yammwe gye mulimu embi fe abendo tetumanyi bizibu byammwe kati mmwe mumanyi ffe katubawe bajeti yammwe ng'abakalamojja yes Canada eri ku federal system naye nga federal system naye tejja kusolovinga bizibu by'abantu wali bisukkako nnyo ne babawo autonome so kati abantu abasinga bakimistakeninga nti federal Buganda yali esaba autonome kwekutula ku Uganda kyovola abagamba be banawa federal Abaganda bajja ku Buganda abantu okuyingira mu Buganda ng'omala kusasula n'ebirala naye nga si bwe kyali ekituufu kyali ki Lord Master yali commentinga federal system naye mu kiseera ekyo yagamba nti kingdom zino zonna zibeere ne federal system teyali ya Buganda yokka ekirakimanyiira okubuuza eyinza okuba federal nejjanga ya Buganda tekisoboka ekyo ate kiba kika kirala ekya federal tekisobola kuba kya Buganda yokka kuba federation to federate kitegeeza mwenna mwegatta nga naye waliwo gavumenti emu one government naye ng'ate waliwo gundi sources endawala eza powers nyinza kikuwa ntya waleerayo ku kigundi oba kinyanja oba kye bayita octopus federo ekola nga octopus ebeera ne kimain party nebeera n'ebigulu eno ebyenjawulo ng'ekigulu kisobola okusika ekyokulya kikola kibwe kityo kati federal system ordinary central government nebeerawo ng'erina powers eziri constitutionally
interest mu central government ng'erina obuyinza bagiwa obuyinza nga ki foreign relations kolagana na Kenya nani central government yes ne bajja bagiwa nti no ku byamagye okuuma boundaries nokola ki central government ne bajja bagiwa obuyinza obulala obwenjawulo okusinza mu constitution then ne bateekawo ne gavumenti ez'ebbali ze states oba provinces province nebeera ng'erina right ate naye ezaayo gavumenti toyingirira enkitegeera kati nga twalabyeko kyonalabekoko wabula n'amateeka agagunjigawo netibalocal councils egafungunji yeba statute eyo gyekiba ordinance nemugamba kakati ffe nakirabye ekiruhuula bahaddewo omusolo ku busa yekiruhuula bagamba kati buli alina tani 10 ojja teeka wali ekitwalo tani 10 emitwalo 10 oba ogitambuza ogitwala mu nnimiro ngeri yakuŋŋanyamu sente kitegeeza wano federal government ziba zigenda kakati ekyenjawulo ekyekiruhuula nti federal government kyezirina ting'ogyeko okuba ne right nti osobola okubaganga ordinances ezo naye waliwo ebisukkako ate bano kye batayina ab'ekiruhuula ekyo ekyetteeka kifaananamuko ne ku federal state osanga state nga Texas nga yakalaba bakalina state endala nga tezikalina abantu bakagala Teyogaffe tujja kuteeka asembule yaabwe neetuula state ng'eya Alabama erina constitution bakakyusa constitution emirundi nga 3-5 badde yeggwanga naye neyaabwe bagikyusiza weewaawo nti amateeka galina okubeera nga gafaanaganako kona agatigawukana nnyo coherent bakiyita gundi void tesenga state onooba geteeka katugeze gavumenti yawanigamba ky'omuntu talina kutibwa nga tasembiddwa mu mwoyo gaffe kitususseeko ffe waffe tubya bagana nedda violations etteeka lya gavumenti erya wakati eryammwe lifeewo naye we gaba nga gonna gali nti yes okutibwa kulina kuyisibwa mu mateeka naye ffe amateeka agaffe omuntu azibwako omusango yalina okwepuruvinga nti yali innocent gw'oleeta obujulizi kiryoke bakireka so kakati ku federal system ekyo nkolazeeko nti central government bateeka mu constitution obuyinza bwayo okulikurutinga amagye central government ne bagamba ate police ekyo kyo state polisi yayo kyovola walaba omufino bakwanga New York State Police New York Police what Los Angeles Police nga polisi ya New York wenetuka katugeza New York yaffe wakisonga bwe yali PGU wakiso Kampala bwe tutuuka nti n'omusawo kudda Mityana we mukwano nga polisi ye Mityana mutandikiraawo mutuyamba omuntu ono obwo obuyinza nga buli ku siteeti kiyamba kitya polisi eyamwe ejja kuba corrupt endala egaana okuba corrupt tinoba olina byokukusa okisusa Emityana kiyinza obutayitamu wamwe mujja kuba n'omukulembeze ayagala enguzi ow'Emityana nga tayagala nguze nosensi weeyo simwagala ewaffe naye wano ku decentralization gye tuyina effect webeera waggulu mu bukulembeze eyingira ddala paka ne ku kyalo yes gamba noogo DPC tumujeno ne tumuze eri lwaki DPC bamujakala gye bamuteeka Emityana RCC we kyankwanzi omanyi aligenda okolereko emikono ne ba osi osanga osi owendo bamututte eri ku federal system si bwe biba state ziba ne rights kino ekyanga za federal system zikyengiga oba nakyemalya bw'omukulembeze ku central government kati kyekiri e Uganda kubanga aliwo ebifo byendaba kati emu mu government nga zafuuka wards bakubya akalu kiwanda gyabagereka kalamojja onobisanga mu federal system central government ebeerayo n'ababaka baayo nedda so kyekintu kya federal kakati olw'obwetaavu obuliwo nti Uganda yetulabye nti waliwo obuzibu mu batukulembera nti President Museveni akozesa obuyinza n'ettaka eryegindi bayita President Museveni n'eryegindi wekyetaagisa federal government nti omusajja katugeze nga Kasirye Gwanga we yayitanga gavana wa Mubende nga bwe yali ng'alina obuyinza bwe asobola okulikurutinga poliisi ye asobola okweyisiza amateeka gaabwe nti kale tetuganya obuli bw'enguzi abalala bali enguzi ffe waffe wooli enguzi tujja kukwata ebintu bye tubitunde ebiki ebalala oba tebabiina ffe etteeka tuliina ojja kulwanyisa mu kyova olaba United Arab Emirates osanga ebitundu nti Dubai ekoze nnyo bali ku federal system birala ku bitundu ebirala
abantu bamanyi Dubai tebamanyi nti ne capital state Abu Dhabi bamanyi Dubai nsi kyekyo Dubai esinga ne UAE era balowooza daka Dubai eriraanye UAE ndowooza tebamanyi nti capital state Abu Dhabi kyeri bamanyi Dubai olwakimapituumu ye yafaayo nnyo akolere state ye so na hano ku federal system ojja kusanga omuntu ajja abeere gavana wa state agambe nze nonsense weeyo omuntu baba abantu zene wange tebiriyo genda kimanyi n'omuntu agenda atagenda agenda Dubai naye yakyentya mu federal system eyo kasozi abantu bakyenooza kye batya ebitundu byesolowoleza emisolo gyabyo eyo naye advantage kati ojja tunulira ebitundu etaswaladde n'okufuna ati kyentugambidde nti ebintu bino byonna abaaleetanga ebintu bino tebasooka kutuula kusoma America okuleeta federal system omusajja baali bamuyita Alexander Hamilton yali ne munne Jefferson yali Bufalansa amala emyaka ng'ebiri Bufalansa ng'asoma bw'asoma n'abaweereza ayagala bateekewo gavumenti ezitalinga za mu Europe n'abaweereza nti twateekawo gavumenti twetaaga okuseparate ng'omukulembeze ayembe kuba na buyinza bwe babaweereza eyo kati kye baasooka mu America basooka kola kye bayita confederation ebeeranga federal system naye yo central government eba nafu nnyo state nga zez'amaanyi America gye yasookeramu nti state 13 ezasooka zaali zirina obuyinza bungi New York nga yerikuuti nga amagye yeesasula gundi Rhode Island yeesasula bwe waaliwo okwekalakaasa Washington yakabya bane state mumpe ku police tugoba abekalakasa ngani ateekamu ssente bulijjo njakuwaayo ababiri tubagamba mukuŋŋaanye wamwe tusolo tuvayo tuti nenda olwokuba right yali eri ku state tino ze zirina okuba n'amagye okulikuutinga bwabeerawo ekizu state ziryoke ziweeko n'amagye buli sejaga ffe tukwate ssente ezaffe be tuweereze ate mu eyo tuweereze batereze obwegu kuba bonna baali mu union y'emu states 13 naye nga central government terina magye terina police state ze ziri kuruutinga amagye ze zisasula bwabeerawo obuzibu mu ggwanga kati nga state ze zireeta amagye buli state egamba gundi oli nga taweereza nze mba mpeereza njogerako kakati ne bakiraba ne baddamu ne bayita 1789 constitutional convention ne baddamu ne batula ne bagamba nedda tulina oteekawo central government nga yesinga state amaanyi singa central government ye recruiting amagye yekola ki kakati America kati nabo federal system ogitereeza baamala kuva ku weakness ze baalaba naye ne batuula ebbanga kati na wano okutereeza bino byonna byogambyemu nti federal system ogyayemu ko disadvantages ebyo byonna okubitereeza mulina kutuula mulyoke mulambike nti kikimu kakati state waliwo state nga zikalamojja nga tezikuze nnyo Buganda ekuze nnyo erina Kampala kuba munaaba akugaba state ojja kwesanga Kampala etwaliddwa mu Buganda kakati awo tukikola tutya ekyo n'America bwe kyali waliwo state entono enene engagga baatula ne bakitereeza batya bwe baba bateekawo grants nti buli state ojja kuwangayo osoloze omusolo 40% ogiwengayo ku central government ne state endala ereete kakati tulina 10 mujja kuba mulina sente eziwera central government omulimu gwa central government kusasula amagye kukuuma security kubeera ki nja kulanga ng'emizigo egimu ebeere mugyeggyeeko muba mugyeggyeeko state ze zigikola so government neweefuna entono central government esobola ozikozesa neefissa nayo kakati central government omulimu gwayo guliwa mu federal system kubalansi nga state eziri obubi tikalamoji eri bubi teringa Kampala waliwo ze bayita federal grants esente eziva mu government ya wakati okudda eri state ezo ze babalansi ngirako Uganda mulina tuwasikisite nedda ekyo tekibeera buli omu kimukakanako ku musolo noweeza percentage central government then kati ezisigadde mwene muzipulaningira naye mujja kuwa accountability sikumala gazikozesa kakati wano state zino enjavu nga Kalamojja zifuniramuwa mawanga agalina federo balina grants za mirimu waliwo ze bayita block grants ng'ezo basuwa buli state nga naye bazibawakola ku mirimu ejasa kubeera n'amasomero kuzimba paaka kuzimbako ezibeerako guidelines mwe mulina kuzira abantu ne muzikozesa n'ebyo ze bayita federal grants ne block grants ezo ziweebwa state okusinziira ku buzibu bw'erina
nti eno state ya nsozi abantu bajja kwetaaga ki ne bagipulani ati kakati tujja kuteekayo byakulwanyisa tukoleyo biki then n'abantu baayo okubeerawo obulungi okuba bwali bubi ne bagiwa nti state endala zifunye biliyoni 3 eri ne bagiwa 7 we babalansingira kati Karamoja tejja kufuna kyekimu nga Buganda wabeerawo grants nga mwenna muzifuna nga district then wabeerawo ne zebawo olwa status ey'enjawulo okuva mu central government eno Karamoja eri bubi yejja kufuna yaate endala 10 then endala kiti Kabaale eyafuneyo bbiri nabo bali mu nsozi abo bali mu nsozi nti ebizibu byabwe nti kale Buduuda wagwayo nyetta abo tubaweeyo 2 Karamoja bali bubi nnyo tubaweeyo 8 beekulaakulanye so abo state wezifuniramu nnyo then ekirala waliwo ze mutunanga state nti nno naye nga singa ziba zeefuze gundi yali andi mwerabidde yagamba nti singa oddira Sahara Desert n'ogiwa federal system emyaka 10 ejja kubeera nga esinga n'amawanga galina ebibira obulungi lwaki nti buli muntu ajja kufuba okukolerera state ye n'abantu baabwe competition eri heresi ebeerewo oli ajja atulagame paka Buganda bazimbye ekizimbe kya kalina nkaaga Omunyola agambe efiirawo ndafe mu state yaffe abalina n'amafuta katuzimbe ekijukizo mu mafuta kigenda kufaanana kitya olwa competition eyo naye kaakati bonna tewali afaayo tewali sense akola byayagala weka nga tavunaanyizibwa ku Bunyoro ate yava nkole manya gundi kyoli so kaakati kyekimu kya federal system ntino state isobola okwemanikingira ebintu nga central government erina nnyo influence bwowo ngamba nti nze ebibira babizisa eri state gwomanikinga ebibira munasindikati owa NF aja abisale kakali gendo labe Budongo yaggwawo bayisa biliyoni zali 26 basimbe ebibira tebyasimbibwa bazibba kakati kusinga nti Bunyoro enebanga ina state yayo ng'eyina governor wali agenda okukkiriza ojjokole ng'eyina ne assembly etuulamu ababaka abaayo babagambe nti biliyoni baasiisa nti mwasirya bakutunuulire olowooza ani ali emabega w'ensonga ya Fredo naba eno mama wagisindikiza ekitiibwa Mpuuga agisindika olowooza ani alimu ati mu kaseera kano ali ati pray kakati akaseera kano bannabyabufuzi abamu abalengedde obuzibu obuli mu governance n'abalaba Uganda were kuba President Museveni yagenda tukikirize tukaani agenda ali mu diminishing return ne wanaawakana atya ajja genda naye Africa Museveni wajja kuba ebiso singa tuba tetutereezezza bintu Museveni alinga Bismarck yakola emikago mingi n'agamba naye ye waali bataliiwo kijja kwedomola kyamaliza era kyedomodde President Museveni alina bingi byamanyi nti eno ddenja naye naga akasankaddiye abalidde kati bannabyabufuzi abeeraliikirivu bangi mu gavumenti mu opposition n'ewalala yonna kaakati okulekera Uganda system nga Museveni gyagifugiddemu kubeera disaster so kati bangi batumule bagaa kyekiyinza okumaaso ekirala tutuddeko amawanga mangi gazze ku federal system ebyobufuzi ebisinga bituuka na kopa Nigeria federal system yawo nebakolera obulungi ne South Sudan babo balina federal system olaba state zibaherega zero nga gavana waayo alinga empula alina obuyinza tagambikako bajja kula enguudo za South Sudan mu kibuga Juba esaidi esobola okuyisa enguudo nga munaani saidi nga 3 saidi enguudo nga 3 omuntu wanira Rwanda wano era otuukirwa na yasiwa ebiri waaba kulimba tewalaba bulabi naye enjawulo nnene bweriyo naye kasinga bwe batugambanga naye ng'enjawulo nnene so kaakati bwana abantu bangi balabye amawanga nga badofedero bagenze Dubai ne balaba Dubai ng'eringa nsi namba ne babyegomba kakati okola amaloboozi gavuge betikano yatandika Federal Alliance ega then n'abalala ne bajja so kaakati yesaawa okuleeta singa tuba tuleese federal ekikulu kyalina kuwiininga mitima gy'abantu kubakkiriza system eno abaasooka baagire ne balowooza federal ya Buganda wewali obuzibu abalala ne babeera ne bias nti kakati federal erere ya Buganda Kampala erage oba ne Kampala si kinene nnyo ate ya Buganda naye bagirekera ffe ku system yaffe mu party gye twali tulese ne parliament eno yini ejja kufuuka assembly ya state ya Senate kati muteekewo grants buli state eteyina mugiterewo biliyoni 5 kuzimba parliament eya state eyo mugambe nti Mulago kakati Mulago tetujja tawana kale sirifaala
tuddire capital city tugizimbe wange ewalala mugende mufune ekifo nga Butale gye wali fulaati tugifuule capital city muteeke erifaalo eno esigale ye Buganda muddire state endala ezitalina buli state ewebwengayo biliyoni 3 okuzimba amalwaliro amanene yes Buganda tejja kufuna kuba mwe muyina lino mu modernizing lino mugende nga muzimba state zolabanga ento zijja fuuka ekitalo California bagiwamba ku Mexico nga California dungwa wonna ne Texas nga tebasobola naye webaasuula y'amafuta California yagaggawala obutagambira so kakati okulaba Kalamoja n'ogirabanga eri ewa ku federal system ejja kuvaayo ng'ekosa miro zayo nga si bana abameero ne babba nga Kalamoja bazeekwatiremu tukweyaziza atambule naffe atujja kudingana olungi subscribe nga kirali nga gena maso okubanga likinga zebisani kyensomba ne philosopher abantu 10 atakumira mbera